Satu. Kabisa satu. Kati bwe kinaago oyagala kuddamu ebyalo byekitambe nangwa People scam. Kituli kyekyasamye naye nga singa nakuba zaaba nze nakuba ekyemugenda tubuulirako amannya nze George Bugoba nga nsinzidde wano Kiwugo Mukono.
omwami Drake tukusaba ssebo okukosebwa kwe tukosebwa enju zaffe zikosebwa nze wakuba enju yange wakakuba baluti endala emirundi ebiri naye sifunanga bbaati lyange ssebo tukoze tutya ffe abatasobola kutuukirira okulaba ng'ebyaffe bizzibwawo tuli bubi mu mbeera eyo gy'oli yonna ekintu kitunulemu olabe ng'otereeza ekifo naffe twetaaga ebyaffe okubeera nga biramu tojja kwonoona ate ffe tubeere nga tukosebwa ng'ate toliwa abaseresi b'oleeta balinnyirira ennyumba amabaati g'okuba si g'oleeta enju zaffe tuzikoyo zifuula kapiso ssebo nze yange wagikuba yeeyo yennyini gy'olabye naye ekituli kimazeemu ebbanga okubya ebbaluti endala emirundi ebiri naye nga tozzaawo bbaati lyange gwe mulanga gwange eri ensi bandibadde bakuba baluti eriyo kemiko eziwerako eriyo kemiko etakosa nga ye eyasiza wansi naye ye akozesa eno eyaki ey'omu bbanga eya super power kitegeeza eyo eyina tukosa oba ekyalo kye batukooyeeko tetumanyi naye tukosebwa nnyo nannyini kirombe kino ye Drake Lubega ffe gwe tumanyi erinnya Kabanda Ayimba tukoseddwa ku nsonga ya Drake Lubega ku balutizi era ndowooza ennyumba eziraba cracks zonna ziraba ennyumba zonna zoonoonese naye tetulina kye tuyambibwa watwala amabaati gakuba ayagala agakole ki agatwala olw'okuba mbu eri alina okukola accountability nti bw'atwala amabaati n'atuwa amapya gali abaaga alina okugatwala simanyi oba kyatandike abaffe ng'ekyalo tuganyirwamu wa in fact bw'olaba n'amakubo amazzi enzizi zonna zaziba tetulina kye tumuganyiddwamu okuleka okutwonoonera obwonooneza ebintu n'akola ki ye n'akola ebibye n'agenda twatuulako okwo ku lukiiko ne tumuyita tubeereko n'ensonga zetukanyako ng'omutuuze naye yatuddamu nga abalaata bubalaasi nekiraga nti nno ye talina ku bulumi eri batuuze so nga ate mutuuze naye ate nga naffe tuli batuuze twandibadde tukolaganira wamu naye twalemwa era ndowooza bw'anaawulira ku ddoboozi oba twali tutandise n'okugamba nti oba twekalakaaseemuuko omusajja asooka atuwulirizeeko naye tulemeddwa ndaba ennyumba zonna zifu kati eno ennyumba erina buwangaazi ki so ye Drake yandibadde mugezi n'akola ki n'alekerawo okukuba amayinja kuba ffe tetulina kye tumuganyirwamu ng'ekitundu okuliko okututtira obuttizi ki ebintu ekwale enfuufu biki byonna bitukola ki bitukosa so kyekyo amannya agange yenze empungu Pawulo nga ndi mutuuze w'ekiwugo mu luka gw'e Namuyenje ggombolola y'e Nakisunga era nga nze omu ku balirwana ba kwale ya Drake Lubega. Kwale neeyo etukosezza mu bintu bingi nga kusookera ddala ebyensula amayumba gaffe gasiŋŋaanibwa amalamu bulungi naye olwaleero amayumba goonooneddwa ekitenkanika bagakuba amabaati gazzeemu zikuraka ze wandiise enjatika kwegamba kati gali yegeyege tuli ku bunkenke kubanga amayumba mwe tusula ssaawa yonna gasobola okukuba abantu baffe kubanga gazzeemu enjatika ebisolo okuzaala kwabyo kati kuzibu kubanga bakuba baluti ebisolo ne biweesiŋŋaanibwa nga bivuddemu embuto abakyala baffe abalinaanyeewo embuto kati zivaamu oluusi ne kireetawo obukuubagano mu maka wakati w'omusajja ne mukyala we olubuto waluggyeemu bujja ng'ate n'omukyala olubuto teyalukoze teyaluggyemu ebintu ebifaanaganako bwe bityo kwegamba Kwale yeetukosezza nnyo ddala amazzi gaffe yasanga tulina oluzzi wano oluzzi nga ensulo ziva mu mayinja eyo wansi kati tetulina mazzi ensulo yazikosa
twagezaako okutuulako naye n'agamba nti ye ng'okuggyako talina kyayinza kutuyamba, talina kyayinza tukolera, era tewaliwo oyinza muwaabira okuggyako ng'omuwaabidde wa Katonda, naye tewaliwo oyinza kumuwaabira. Kale tulemaganye n'omusajja oyo Drake Lubega, tetumanyi oba ali mabega wa gavumenti, tetumanyi oba Drake alina maanyi ki, naye tukuba omulanga eri gavumenti ejje tutaase ku musajja oyo Drake Lubega, kwala eyo esibibwe, kubanga mu buli ngeri terina kyegasiza kitundu okuggyako kukizza emabega, ddala ekitundu kizza emabega. Amanya gange nze Mbabazi Asiya. Yes, tubuulire amayinja gano gabakosezza mutya nga abatuuze abawangaliramu? Katukosezza olw'ensonga bakuba ennyumba zaffe ate balwawo zidaabiriza. Osooka genda n'olumba simanyi ewakyeya n'omuleeta n'alyoka akola ki, n'alyoka yeesitula n'ajja n'azidaabiriza. Era okuzidaabiriza waliwo obukwakulizo. Ayinza okugamba okubadaabiriza ennyumba yammwe nsooka twala amabaati genzigyeko lyoke mbawo amapya, ate waba abawo amapya tabawa magumu ng'ago gajjeewo, era ne waba agataddewo era gasigala gatonnya. Nze ennyumba yange baagikuba amayinja saawa zino, engeri gye baagizaawo si y'engeri gye yali. Bagenda kukuba ne tuvaawo ne tugenda, naye ayinza okugamba tugenda kukuba ssaawa 8 ate naakuba ssaawa mmeka? Ssaawa 12. Kitukosaamu, kitukosezza ddala. Ati olabira kukuba nnyumba yange ne bateekako amabaati gatafaanagana. Bwe kityo ekyenkosebwamu. Baleeta ddala terifaanagana. Ate olaba ekizimbe kyange kyonoonese, nali nzimbye obulungi. Bwe kityo. Ye Drake ali Lubega Drake. Yoyo. Babakozi be baba bamanyinya bali bazeeko ne mwogerako nammwe nabo nga bino biguddewo embeererere. Bamaze okuba bajja ne baleeta LC n'erambula, ne balambula bulungi nnyo. Kati bamaze wiiki nnamba, enkuba wali ebadde etonnya, bamalanga wiiki nnamba enkuba etonnya ebakuba, tebaleese mabaati. Okutukolera tetugaana, atukole tugamba atuddizaawo amabaati gaffe, naye kye tusaba atulise bulungi gatulemu tukuba. Ekyo batya okulaba nti bakuba amayinja gano nga tebanditulisizza nnyo kugenda wala nnyo, bangi nnyo abatulisa, naye tebakola ki, bo tebalinga ono anaatulese. Kati wali omukyamwami Ntakke atulisa bulungi, takuba nnyo bantu. Kyekyo. Amannya gange nze Namuli Jane, nsomesa kilasi ya kibiina ekyokusatu oba P3. Tufuna obuzibu bunene nnyo, abaana naddala nga bateeseteese okuba baluti kubanga mulimu abaana abato abatasobola, ne mubasitula okugeza aba baby class ne mubatwala eri ate ewala ne mubakweka mu bizimbe, ate oluusi n'osanga ng'era amayinja mubeera n'okutya okunene ne mwesanga nga n'amayinja gasobola okubakwata okubakuba. Era tufunye obuzibu bunene nnyo mu ekyo. Abaana tebakola bulungi kubanga ebiseera ebisinga baba beeraliikirira buli we balanga, baba beeraliikirira nti bagenda kuba baluti. Kati kitadaaganyiza abaana nti muba mwakasoma lesoni ate ne bakuba amayinja, kati awo kiba kibi nnyo. Ndowoozi Oburu Leonard, ekintu kino eky'amayinja okusinziira amayinja gano ge gatukosaamu, bakuba baluti
amayinja ne gatukosa mu bizimbe byaffe, okutwaliza awamu ente zaffe, enkoko tetukyasobola kati kulunda. Olw'ensonga buli w'okoma okulunda enkoko ne zeekanga oba nga zibiika zisala ebyokubiika zireekera okubiika. N'osanga nga oluusi amayumba gaffe gazeemu enjatika ezitategeerekeka bulungi, kubanga ate ye bw'ajja okukola gundi bwe najja okwagala okukyusa, bagamba buno bajja kukyusa bbaati, tebagenda kugyawo kuraaka eyo, bagenda just kwongera kubako ngeri y'akaplasita okulaba nga gundi ekola ki, okulaba mbu bazibyewo awo ennyumba webezeemu kuraaka. Naye ate oluvannyuma lwa nnaku ntono nnyo oba mu myaka mitono nnyo ogenda kusanga ng'ennyumba ekola ki, esse wansi egudde. Kati ffe tusaba obuyambi bwe buti okujja oba abannema bajje batutaaseeko, batugambire ku musajja asobole okukyusaako ku nkuba ya baluti. Drake Lubega, nannyini kampuni, asobole okutukyusizaako ku nkuba y'amayinja. Kubanga bangi nnyo ffe tulaba abaliraanwa baffe basiyani wali eri bakuba amayinja naye nga bakubisa baluti gye bakyusizaamu, nga oluusi gye bakuba mpulira emuyenge. Waliyo ensozi naye bakubisa baluti ezikola ki, ezitasammuka nnyo. Singa naye kyabakozesa tusobola okukwatira wamu ne tukolagana nabo wamu nga kubanga enkulaakulana tugyagala. Naye waba n'aleeta enkulaakulana nga agoba bugobi bantu ku kyalo, tetutegeera awo enkulaakulana gy'aba aleese. Ne bampa ebbaati, tebampa buli kimu ekikozesebwa, naye mbadde nsaba bajje bannyambe bantereeze olw'embeera eyaki byankosa. Ndi mu buzibu, buli kimu kikosebwa, nkosebwa nnyo buli kimu. Ennyumba zibwatuka ne zikuba ku lwaka, nembeera mu mbeera mbi, amabaati ne gabwatuka. Mbadde nsaba bajje batutaase. Amannya gange yenze Daniel Mwesigwa, Director w'essomero lya Rejoice Nursery and Primary School Kyugo. Amayinja ga mwami Drake gatukosa. Amayinja ga mwami Drake gatukosa. Stone kwale zizze nga zaasa. Twalina stone kwale ya mwami Zimwe eyassa. Tulina stone kwale ez'enjawulo zaasa amayinja naye tezitukosezza nnyo ya mwami Drake Lubega. Drake Lubega stone kwale yetukosezza amayinja bagasammula mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Mabega awo twalina incidence nti abaana kata bafiire mu vaani, era n'omusomesa waffe omu yali alugenze mu lw'amayinja. So gatukosa, era tubadde tusaba mwami Drake Lubega bw'abanga alaba vidiyo eno obanga amawulire gano gamutuuseeko, anoonyeyo engeri gy'ayinza okubeera nga alwaninga bizinesi naddala ez'amayinja, ng'akimanyi nti ekyalo mulimu abantu abalala nabo abalwaninga bizinesi zaabwe, era akolenga banne abalala bwe bakola, nti ayase amayinja mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Olunaku lw'okwasa amayinja, emirundi egisinga mwami Drake talanga na kulanga. Mu komite zaffe tulina ebizindaalo, abalala balangira nga bagenda kwasa amayinja. Mwami Drake tetumuwulirangako ng'alanga, ye talanga nti agenda kukuba baluti, wabula kyakola alina akuuma kaaka akabeera eyo akakaabira wansi eyo, oluusi ne kayitamu ne bukayitamu buyisi, naye tebaawa alaati eri abantu. So osanga nti olunaku lw'okwasa amayinja abantu babeera ku bunkenke nti abaana batataganyizibwa mu kusoma, nti olunaku olw'okwasa amayinja okusomako tugambe tekubeerawo kubanga babeera ku dduka. Amannya gange nze Boogere Julius, Director Green Valley Child Care Primary School e Nangwa. Tusanze okusomezebwa kunene nnyo ne kampuni ezikuba amayinja mu kitundu kyaffe, olw'ensonga nti ebiseera ebimu bakuba amayinja nga tebatuwoninze, ate olumu ne bakuba amayinja nga abayizi bali ku ssomero, nababa nga batugambye nti bagenda kuba. Okutaataaganyizibwa kw'abayizi okudduka ati musooke mugende mwekweke baluti zireme bakuba. Olumu abaana be tulina bato tebasobola kubanga batambula bulungi, tulina okuba nga tubasitula tubaddusa emisinde. Embeera eyo tetukoze bulungi, era egootaanyiza nnyo ebyenjigiriza yaffe oba ensoma y'abaana ku ssomero.
Ffenna tulowooza nti kampuni zino zandibadde zivaayo n'engeri ey'enjawulo ey'okukwasa amayinja. Tuwulira nti mu bitundu ebirala waliwo engeri gye bakubamu amayinja nga tegagugumudde bantu. Ndowooza ke kaseera kampuni zaffe zirowooze ku nsonga ey'okuba amayinja nga zikozesa enkola etatiisa kitundu, etatiisa bayizi baffe, etataaganya kusoma kw'abaana. Kazi n'ennaku ze bakubirako amayinja twandibadde tusuubira nti bandibadde batunuulira nnyo oba wiikendi ng'abayizi baffe tebali ku ssomero. Awo nno tulowooza embeera ejja kuba nga etuyamba okuba nga abayizi baffe basoma bulungi. Twagezaako okutuukirira abakulembeze baffe abatutwala aba disitulikiti, ab'eggombolola n'ebiseera ebisinga batusuubiza ate ogenda okulaba ng'embeera ezzeemu ng'ekyaliwo emabega era kikomyewo. So n'olw'ensonga twongera okukubira abakulembeze baffe omulanga bongere okureviewinga enkola kampuni zino zikolamu emirimu gyazo mu kitundu kyaffe, abaana baffe baleme kuba nga balemwa okusoma obulungi ku ssomero. Bannannyini makampuni tubatuukako naye olw'okuba nti bo bali mu bizinensi bannaffe abo era bamaliriza bazzeemu okukola kyekintu kyekimu. Ate kirabika olumu beesigama nnyo ku bukulembeze nti batunuulira abakulembeze ng'ekiddukiro kyabwe. Okugeza lumu ejjinja lyajja ne linkubako wano, omukulembeze omu n'ajja n'aŋŋamba nti omanyi abantu bano tubaggyamu omusolo, tubaggyako ssente, kaakati ensonga zikwate empola, naye ejjinja liba lyakubye ekizimbe katukuweeyo ebbaati. So kirabika ab'amakampuni bano bafuna nnyo amaanyi okuva eri abakulembeze. Amannya Jamukisa Caleb, omusomesa ku Rejoice Nursery and Primary School. Era waliwo incidensi nti ono mukulu Drake Lubega alina Stone Kwale okuliraana n'essomero era atera okwasa amayinja, naye nti yayasa amayinja ne gabuuka okuva eri ku Stone Kwale ye ne gajja paka ku ssomero, era amazima nawona bakisa kya Mukama kuba ejjinja lyava eriwizi ne pressure y'amaanyi ne limpita wano maaso ga feesi lyali linkubye omutwe. Katonda n'annyamba ejjinja ne litankuba era lyali ligenda nakuba abaana abamu naye Katonda atuyamba n'atabeerawo muntu yenna akosebwa. Naye mbadde nsaba singa alina engeri yonna esobola okwasibwa nga amayinja tegasammuka, naye mutuyambe kubanga amayinja gatuli bubi. Okwasa kuno amayinja kututaataaganyamu nti olw'ensonga baba infominze nti bagenda kwasa ssaawa 6, tuba tulina okutambuza abayizi ate tubatwale mu kifo ekyawala, tubagye mu kiraasi tubatwale ewala amayinja gye gatasobola kutuuka okusobola okubeera safe. Kitegeeza nti obadde osomesa ssaawa before nga tezinatuuka ssaawa 6 ze bagenda okwasa, awo nga 5 kitundu olina okubatambuza ate obatwale mu kifo ekirala. Kati n'olwekyo kikosa abaana, oyinza okugenda okomawo nabadde osomesa abaana abamu tebakyabitegeera bulungi. Omwami ono Drake waba akubye amayinja wano ku ssomero gatuyisiza ddala bubi, ewamu n'ewaka galina n'ennyumba zaffe galeeta enjatika mu nnyumba era bwe gaba gasamuse gayisa bubi wano, gatuyisa bubi ddala wano ku ssomero. Olawusamuzi gyasanga gyakuba olumu bagamba bagenda kuba essaawa weeziti oba nga 6 ne bakuba ssaawa nga 7. Jjukira tuba mu kibiina nga tulina ate be tuliko ne batucyankalanya. Owakuba amayinja gajja ne gakuba essomero ne gatucyankalanya, oluusi ffenna ne tubeera nga tuli mu kutya kw'amaanyi. Batweraliikirira. Amannya gange nze Assanju Gladys era nga ndi mu kibiina kya 7. Omwami Drake waba akuba amayinja gaba gassa amakiyasezi gaffe, ne waliwo ge yasomera ddala okuba gaali gakubye vaani yaffe wamu n'omusomesa waffe, gaali gamuse naye Mukama yamuyamba ne litamukuba. Amayinja gano Drake waba agakuba olumu bagala gakakuba ku 6 tuba tetusobola sigalayo nga batuggyawo, ate tuba tufiirwa ebitubala bye tulina okusomamu ne tuvaawo. Oluusi bagala 6 ne bagakuba eyo ku 8, oluusi 7 kitundu ne tufiirwa bingi bye tulina okusomamu. Amannya Mpanga John Walusimbi, sipiika w'eggombolola lino ery'e Nakisunga, Mukono disitulikiti.
ku nsonga y'amayinja n'engeri gye gasibwamu esusse ng'omulamuzi naddala ensangi zino ti ekitundu kino kibadde kirudde nga kirina kampuni okusinga z'abayindi naye emabegako awo ekitundu kyaffe kyafuna omukisa ne kifuna investor naye nga munnayuganda ate nga muzzukulu wa Nambi n'ekintu nga ye Drake Lubega. Era abatuuze ba kuno kuliko ne Muzeeyi Mutenga yasalawo asala embuzi ye nga musanyufu nnyo olw'okufuna investor nga Drake Lubega eyeddira engabi. Naye Muzeeyi Mutenga yagenda kufa nga yejjusa embuzi ye gye yasala olw'okuba nti Drake Lubega azze mu kitundu lwa nsonga nti abatuuze bonna naddala ab'ekibuga amaziga ge bakaaba tebagakaaba lw'abayindi ne bagakaaba lwa Drake Lubega we bogeraganya olulimi olumu Oluganda kubanga baba abatyoboola akozesa Luganda kyokka omuyindi akozesa Luswayiri na Luzungu. Drake Lubega kye tumulabyemu kye kino titalina kyagatta ku kitundu kyaffe. Ekisooka atulugunya abantu abamulinaanye yabasangawo kubanga n'abamu yabaseegula abalala ne basigalawo nga tabeetaaga. Ne Drake Lubega wayassa baluti bw'ati asobola okutwala ewiikisi bbiri nga tanaba compensating abantu abo okuzza amabaati gaabwe, TV zoonooneka, amasimu goonooneka, kyokka n'abandi abali basobola okulunda enkoko, abasobola okulunda embuzi tebakyasobola kubirunda lwa mugugu omu yekka Drake Lubega. Kyokka abalinaanye abayindi bo basobola okubikola. Ne ku Drake Lubega tosobola bikola lwa nsonga nti musajja wa ffujjo bulungi. Kyokka naffe ng'abakulembeze bwe tugendayo timunaye twagala kuddaabiriza ku kkubo tuteere wali ku biyinja. Drake Lubega munnange ne wookola otya tasobola yadde okwataka erefu k'ebiyinja okuddaabiriza ekkubo we liba lyonoonese. Kyokka nga yalina ebimotoka ebinene biweetiye ebikozesa ekkubo eryo. Ekitundu kyalimu kirimu amasomero naye obonaabona kubanga juzi kabula kata abaana bafiire ku ssomero lw'omwami Drake Lubega yayassa baluti amayinja agamansuka bumansusi era twagendayo bukubirire nga batuyise vaani weeri we wali ejjinja we litudde nga lyayita ku baana ku mutwe waggulu paaka omupiira gwa vaani. Naye nga kyewewuunya kye kirwa nti mwami Drake Lubega tasobola nakulanga birango nti leero ngenda kukuba baluti mweyongereyo. Ate nga abakulu twabagamba abo nti muna yassa baluti muli kumpi n'amasomero muzaase ku wiikendi twakiyisa ku ggombolola mwase ku wiikendi amasomero nga tegaliiyo musobole okukola emirimu gyammwe mu kitundu nga n'amasomero gabeeramu ng'abaana baffe basobole okusomeramu. Naye oba ye lwa Mande oba lwakuna oba lwakutaano ye amayinja agayassa buki bwasa. Ne tulabula mwami Drake Lubega ng'egoba lye Nakisunga kubanga kati tumulabye nga si wakuzannyirako tugenda mukwata bukukubiranga mukunja na kirugu. Era kansa eddamu okutuula mwami Drake Lubega ensonga yegenda kubeera ku order paper ku manjo nnyo tukutunulize n'eriisa eddene nga tusaba naddala ekitongole ekya NEMA okuba ekijja kitukwatireko kuba kati NEMA yeyinza okukwata ku Drake Lubega oteekesa mu nkola amateeka ga NEMA. Ye atugamba kimu nti n'omundoope wa Pulezidenti Museveni talina kyajja kunkola okuggyako okundoope wa Katonda. Katusobola tukulope mu kanso anti ye yaffe Nakisunga tuve ku kanso tulejjanire NEMA ne disitulikiti y'e Mukono tulabe nga bakka wansi Drake Lubega tukukwate mavumbavumba owa abantu ekitiibwa. Kituufu bw'oyassa amayinja daabiriza ennyumba zaabwe. Ekyokubiri amakampuni amalala ag'abayindi tegakyamansula mayinja tegakyamansuka. Naye gwe enkola ki gy'okozesa banno gy'otasobola kukoppa mu bayindi oba mu baddugavu banna abalala. So leka tuyisa bubi oli muganda munnaffe twogera olulimi lumu tukwatagane wamu tetukulinaako obuzibu naye gwe atulinako obuzibu. Ki ekibaddewo ekigenze mu maaso ku Rejoice School? Ku Rejoice omusajja Drake abadde ayassa amayinja. Drake Lubega ya ejjinja eryo ejjinja lino lyenkute ne lisammuka mu bbanga nze limpise wano ku mutwe libadde linjoddeko n'ekyenyi naye Katonda antaasizza butaasi. ejjinja likubyewa? Ejjinja livuddeyo mu bbanga ne lijja ne liyitawo ne likuba wano ne libuuka ne lidda eno. Kati nze mbadde nnyimiridde awo kati libuuse mu bbanga bati ne mbadde nnyimiridde wano. Mbadde nnyimiridde wano.
ati libadde limpise wano libadde linsaayeeko ekitundu. Bubaka ki bwagala okuwa abakulembeze baffe mu kitundu? Abakulembeze baffe batuyambe ku musajja oyo bamugambe amazima. Amayinja ago ayaseeko mu ngeri etegeereke kuba alekeraawo okwasa kubanga obulamu bwaffe abutadde matigga. Obulamu bwaffe buli matigga kuba engeri gy'ayasaamu ayasa bubi nnyo okusinga ku balala abalina ebirombe. Tugambe nti kino kyakola akikola mu bugenderevu. Kino yakikola mu bugenderevu kubanga lino ejjinja distance gye livuddemu olabira ddala nga si mutima mulungi. Emirundi egisinga mpulira abantu baga nti Drake ye tagambwako. Bubaka ki bw'oyinza okuwa mwami Drake? Mwami Drake nze nkuwa obubaka buno nti tuyambe obulamu bw'abantu. Obulamu kye kintu ekikulu ennyo. Obulamu kye kintu ekikulu ennyo. N'olwekyo okwegayirira nti tutaase obulamu bwaffe. Bubaka ki bw'owa mwami Drake? Okwasa agenda kututa ne wammwe asamulayo amayinja gasammuka oluusi gatuuka. Kyakola kirungi si kirungi? Si kirungi ddala. Ani omulala ayagala okwogera mwami Drake? Peter, olowooza Drake alina kola ki? Nalekerawo okuba amayinja kubanga obulamu bwaffe abutadde mu matigga. Let me see. Where is the stone? Where is the stone? What is the stone? Let me see the stone. It was going to kill a child. This one? I was still. This is very bad. Chakale, a moment. Abakulembeze b'omu kitundu kitusamu tuyambe ku musajja ayitibwa Drake. Drake akuba amayinja kati olwaleero atta abantu. Tunuza ali kamera nti ejjinja ligwiridde ddala awali omupiira gw'emmotoka era libadde ligenda kuttira abaana mu vaani. N'obujulizi buubuno obulala tereza kamera. Abaana ejjinja kate litta omwana. Tusaba abalina obuyinza sebo tunuza kamera eno mutugambire ku musajja Drake. Twagala okukoowoola chairman LC5, chairman LC3 omwami Ssekikubo Mubaraka, chairman LC5 omwami Reverend Peter Bakaluba Mukasa. Twagala okukoowoola former MP omwami Muyanja Ssenyonga atuyambe ku musajja ayitibwa Drake. Drake amayinja amalaga gakuba n'agasammula ne gagenda gakuba ebintu by'abantu. Olwaleero babadde basse omwana ku ssomero lino eryali Joyce erisangibwa mu Nakisunga e Namuyenje. So twagala buli alina obuyinza atugambire kuba omwami Drake. Drake akyuse ebikolwa bye afune engeri gy'asobola okwasaamu amayinja ennungi okusinga okugasamula obusammuzi. Gavumenti eveeyo etuyambe ku mwami ayitibwa Drake Lubega engeri gye bakubamu amayinja. Where are the learners? Teacher, what do you say about Drake? Alenze libadde linkubye wano. Drake banaye musajja mubi nnyo. Akoze kibi nnyo okukuba amayinja nga agakuba mu butagendererwa. Akuba tafuddeeyo katagatte abaana abamu ku ssomero kuno. I think that it is so deep.
tugenda